Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Gravity. Ebigendererwa byammwe byakutta lulimi lwaffe. Omuniongo. Gravity. Nzizo okwogera ku kitone kyange eky'okuyimba mwaba kikozesezza nga mulina powerful muyina amaanyi mugaggawadde naye nga muli mu kusaanyawo omulimo gw'obuyimbi. Ntwala Gravity mu kkooti agenda koma ku luno oluyimba okuddamu okusulwa lya wano ku bantu. Kati kiri abaana kye baatandise ekyo kirungi muteeko kifaananyi kya mama wa Gravity wonna abakola challenge. Ekitibwa Gravity. Lwaki toyimba mu lulimi lwo? Lwaki owemula mu lulimi lwaffe? Lwaki toyimba kubanga oyina eggwanga lyo era oyina ennono yo. Lwaki bw'oba owemula mu lulimi Luganda oyagala kwonoona ggwanga lyaffe? Era waba yayina ekifaananyi kya mukazi wa Gravity abaana abo aba TikTok nakyo mukiteekeko kitrendingira wamu n'oluyimba lwe tupushinga oluyimba lw'omusajja challenge teekako kifaananyi kya mama wa Gravity ku luyimba olwo. Yage mtuzikole mu challenge. Omunini gwe teako kifaananyi kya nnyina. Kwata oluyimba lwo n'omuniongo gwa musimanyi omunio mubikwate mubiyibe mu nnimi zammwe kuba buli omu alina gye yava. Muve ku lulimi bannange Oluganda olututeekangamu ebyobuwemu w'ebityo. Manya nti waliwo ebigambo bye batayogera mu bantu nga bali wano mu Buganda. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. BTN Media Beyond the newsroom mwebaligena maaso n'okubeera nga mutugoberera eyo nno gye musinzira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala naddala mu abatutegera agatawunyirwa vumbe kwoteeka nno n'okutwegeka amaaso entakera ne mugenda mu maaso n'okubeera nga mutuwagira. Kye tugamba nti ekyo kya muwendo mungi era tusiima entakera emirimu ettende egyo gye mugenda mu maaso n'okuba nga mukola egyo tugoberera kwoteeka n'okwagala emboozi zaffe ne tuzigabanako mu buli mbeera yonna. Nze Deni ate era tugenda beera nga twogera ku nsonga nyingi ne munange omukulu ogamba otya? Sigamba muli muti abalayi ba Beyond the newsroom. Tuli bulungi oziko gwe eno. Ndi bulungi naye era siri bulungi nnyo. Kiki abaana abatandise era bakye batandise okola music industry ya Uganda bana abavubuka abasirusiru banene ba empiso abawemuzi abawemuzi tulina ekivubuka bakiyita Gravity eyimba byekikuba obiwulira yaleese olupya balwita obaawo muki teka zera nabadde ndi awo ku TikTok kinalowoozezza nakirowoozezaako olowooza naye kyenazuula nti osobola okulowooza okukola ekintu abalala ne bakusooka okukikola. Gravity waba alowooza music we mulungi nti kale atugamba mbu Favour Siro nalabye abaana batandise okulupushinga batambulizaako kifaananyi kya maama wa Gravity nga gwe bayita Gravity kyeyayimba omuki balita batya sisobola nakukyogera kati bwabagamba nti Favour Siro ffe tutategeera mbu ffe tulina minds ez'ekisiru abaana kye bakoze nakyagadde batambulizaako kifaananyi kye ekitrainingira ku luyimba. Beyond the newsroom ajja kukiwulira nti byayagala abaana baffe bakonsuminge n'ababe babikonsuminge era waba yayina ekifaananyi kya mukazi wa Gravity abaana abo aba TikTok nakyo mukiteekeko kitrendingira wamu n'oluyimba lwe tupushinga oluyimba lw'omusajja tulupushinga nga kulina ekifaananyi kya nnyina oba ne mukyala we. Tuli ku Beyond the newsroom nze Deni omuyimbi Gravity omutujju nga yakamala okubeera nga afiirwa maama we yagenze mu studio. By the way akate ennyimba 2 sofa okuva bukyaviibwako maama we naye n'olwa gospel lwali awo bwe rutyo nga tebitegeerekeka then naja yayimbye oluyimba I'm sorry to say it but nti baluyita omunyo kati
ebintu ntwe biringa bwe biti bijjeyo abantu bangi ne bagenda mu maaso n'okubeera nga oba oli awo boogera ne bayomba. Nalabyeko Jumbo no Ssaabakabona Aligaweesa ng'agamba nti olaba wafiirwa nnyoko n'obulwako ku nnyimba zo lwe bayinza okuba mu kufa kwa maama wo kivubuka gwe lwaki todde wammwe mu ggwanga lyammwe n'obiyimbira mu mawanga mu lulimi lwammwe lwaki mukola ki mutta olulimi Oluganda n'okutatana ekitiibwa kya Buganda. Kati olaba music ono kati ffe tulina abaana luli twayinanga TV ntonotono nga musobola okusanyawo ebiyimba ebyekisirusiru twalinawo music yali channel o yabeerangaho music ekuba nnyo music kubako music w'abazungu w'obuseeguseegu ng'era omanya abantu tebajja giraba eyo kitegeera nga tulina wano yali East African TV channel 5 together tunawakilisha nga bakuba bukubi music ngere kubako ebyekisegu osobola okukyako TV ayo ne batabiraba ne radio zinga music oyo kizibu okuyita ku mpewo za radio okitegeera yo sisse amateeka mangi geyina agakuligira abantu abo kupromotinga ebimbe byekisiru nenga tuli mulembe nti abaana tusobola bacontrollingira ku ngeri gye baconsuminga mu music bajja mu bintu bingi amasimu ffe lwali tusoma abaana bali tebakirizibwa na masimu ku ssomero ngokusanga n'essimu bagikuwambako okitegeera kati abaana ku ssomero basaba n'amasimu agamba abazadde omwana mulina mu essimu simakulirako waka research computer abana abane computer kati syllabus yakyuka nti kati internet yafuuka kya bulijjo okitegeera ate bino ebiyimba kwe biyita ebyekisiru otegeera kyegamba nti luli twalina n'ekitongole twalina ekibiina ekyali kitwala abayimbi mu myaka gy'ekyenda nga kikulirwa omwami bamuyita Lord Fred Sebata akyalinawo yakulirako ku bayimbi naye nga wabaawo empisa okitegeera ng'omuntu asiiwuuse empisa n'ayimba ebimira ebyekisiru akangavvu waliwo engeri gyayisibwamu ne ba komiti ng'etuula twalinawo n'omwami bamuyita ng'omugaventu gwe yali akulira International Theatre Institute ITI International Theatre Institute wano mu Uganda nga mukiise waayo omugaventu gwa wa Black Pearls bakola omulimu munene okustimulayininga industry netabamu bantu basirusiru nga Gravity okitegeera naye katulina federation ya Mwami Kenzo tetumanyi kituufu kyekola kuba copyright si kireke kya copyright kitwakitegeera era kyategerekeka UCC yennyini ekola mulimu ki ng'ennyimba nga zino zifuluma kyokka ne bakwata radio etandise mu byalo nti teri licensed ne bagikwata ne bagiggalawo n'ebyuma ne babiwamba. UCC yali nnyo y'amaanyi ku biseera bya Mutabaazi omujjukira yali agikulira Mutabaazi oba yavaako myaka nge 6 we mabega 5 around 2016 we yaviirako awo mwami Mutabaazi yali ekola ebintu bingi nnyo ng'egezaako okukatinga ebintu ebiti ne bitabaawo okitegeera kati Gravity tutwala nnyo muno ne industry ya music e Uganda abasawo abagundi abajamaika nabo baliko mwene embeera y'ekisiru ey'aba Gravity nga balina agayimba ge bakuba agafuufufwawa g'okuwemula ababitanga paasa kali nayinako library eddaawo ku Majestic nga tubitunda babisala ne tubitunda ku CD bibanga blue movie okitegeera kyeki kyenagamba nti Gravity is not a musician, he is not a music artist, he's a porn star masquerading as a musician. Ezo nyimba zaako bazibeera mu blue movie stesana mu bantu tezina abantu banyumirwa anti kati yes abantu banyumirwa babinyumira naye kati ebintu ebino ebigenda mu consumption y'abantu abangi biba birina okubeera rated nti kino tekigenda mu audience wet ne kati agayimba agatane gagenda bugenzi ne mu baana okitegeera ffe nga abakulu osobola otuwemula tetuganye tuyite ku concert yoyimba ekiyimba ekyawo ba freestyle okikubiraawo kikomaawo okitegeera naye totaluyimba simanyi recordings okubiza n'okubiza abantu mbu balutambuze mutambuze akayimba kange kekaliko kekatrendinga kagende mu baana okitegeera kakibola nasanyukidde kiri nti waba agamba mbu ffe basiru mbufe abaluvunulo biffe basiru abaana bataddeko kifaananyi kya maama wa Gravity kati kitambulire ku luyimba lw'omuniongo omuniongo gwewa gulu gwa gagambo ga full soul na gaisa mukamwa kuba ndi musajja muzadde nina nyazaala wange nina abantu abampa ekitiibwa okitegeera kati bw'ogamba nti oluyimba lulungi yes kabatambulizeko kifaananyi kya maama wo oba mune mukyala wo
n'abaana bo naye alunyumirwe kuba kati oluyimba singa lubadde lutambulira ekifaananyi kya maama wo singa kibadde kitambulira ku luyimba nga olaba olwa maama ono ye maama olwaba bibiri oba nezareema tosobola kuyomba okitegeera naye kati mwatandise okuyomba abaana bataddeko ekifaananyi kya maama ku luyimba lwo oluba lulungi lwaki oyomba nti bataddeko ekifaananyi kya maama wo Ti mama mugenzi. Yes mugenzi. Muza emotions. Uliriza. Yes mama mugenzi. Singa bamutaddeko bamutadde ku luyimba olwa Yesu beera nange mubawe ekiwumule eky'emirembe Mukama basabire yandiyombye. Mama mugenzi kituufu tukkiriza. Singa ekifaananyi kya mama wa Gravity bakitereka ku luyimba olulala. Zino zetuyite ez'amakulu. Ayinza yomba. Oba waliwo abakozesa. Teri atukozesa abantu kati. Teri alwanyisa Gravity. Gravity agamba bana banupu be batta mama we. Pressure gye bamusaako. Musiru. Nafa pressure. Musiru bamusaako pressure ki. Tewabiwulira. Byava mu musiru. Omwana we ngegenda. Byava mu kamwa k'omuntu omusiru. Kyagulanyi wali olumba wakyo ogende ku property embu twaliyo obusawo wa cement mbwa omubanja eddwaliro mbwa akuzimbira eddwaliro. Kyekikubya Gravity paka. Teri kimukubya ekyo si kyekimukubya. Ekimukubya ffe kuwemula gundi audience n'okuwemula abaana abato. Nze ngenda kugulawo omusango mpabire Gravity. Nakubidde dabaloya bange bali mu draftinga mpapula ngenda mutwala mu kooti. Wangi ntwala Gravity mu kooti agenda koma ku luno oluyimba okuddamu okusulwalya wano ku bantu. Kati kirisi abaana kye batanise ekyo kirungi muteeko kifaananyi kya mama wa Gravity wonna abakola challenge. Challenge teeko kifaananyi kya mama wa Gravity ku luyimba olwo. Yagee mutuzikole mu challenge. Omunini gwe teeko kifaananyi kya nnyina. Oba mukyala we okiyina kiteekeko. Nze nkugambye lwaki kati bayomba nti twaddeko ekifaananyi kya maama we ku luyimba olwo ate lweyayimbye. Yandiyombye singa kubaddeko luyimba lwa tuba abazadde abalungi okitegereza ennyimba z'abazadde bamaama ze bayimbira bamaama waliwo olwaleema namakula lwe yayimba bambi olwa Judith babirye bakira okula ebivulu by'abamaama nga babeebaza okitegeera wandiyombye singa bamutadde abadde atuleningira ku kifaana ku luyimba werutyo yandiyombye ayomba lwakuba atuleningira ku luyimba olw'ekisibo ate lwayitayo olw'amagezi mbu ffe basirwa abaluwulira abaluvunula obubi. Tutadde mu kigambo kyaffe na kimu tukutte luyimba lo tutaddeko kifaananyi kya maama wo kye bataddeko. Tunulira ku nnyimba za Gravity ennyama etali emugumba empiso luno lwatadde okwepiica zonna ennyimba yimba bitundu bya kyama. Ensi kati weeri twetaaga ebintu ebitwala ensi mu maaso. Oyoyoonye ne liri pazo kati ayimba nkodi. Liri pazo nno kalekaleko. Ate yaleeta simanya nsujju. Gravity nina kawunike nawulidde nga ali mu byakisimu aleta simanya ekinyaali mbu agenda kuleta oluyimba olujalo ekinya nayi Gravity asana kusibwa by the way wangi yes balina musiba Gravity balina kumusiba omuntu alinawo omukyala bamuyitanga Panado w'abasajja bamuwulirako. Panado w'abasajja yali mukyala yali upcoming muyimbi nakola video oluyimba ng'ali bwereere nga weyeyira amata yenna n'asitama waati n'abikwatangamu wakomba okitegeera eyo video gundi ennyimba yaziproducinga producer Didi Faza Lukodo n'abakwata ne babasiba zezimu kuzamusibya n'okusaanawo okitegeera oyo Panado w'abasajja kati tebeeza singa Faza Lukodo teyavaayo Mukama Katonda mu ekiwumula eky'emirembe wangamba yafa kituufu si kituufu muzijukira nga bagamba Faza Lukodo yafa Sam Lukodo waba yafa bambi Mukama mu ekimula eky'emirembe yatukoleddeko yakola bingi byali bikiyambako okutereza ensi yaffe singa oyo omukyala tebamukwata najja n'asomoka paka mu mulembe guno gwa social media akyandibadde kirala kirowoozeemu kyandibadde nalabyeko nga ne Cindy nga abivumirira bino kibi nnyo toyinza kutandika kubikkula Katonda ate kati bye yakuweka mu society yaffe eno okitegeera ebyo bigambo tebyogerwa wano okitegeera nze nakugamba olaba no ku CBS radio ya Buganda olulimi tuli mu Luganda oba wasobola okuva ewamwe gye wava nga tosobola kubeerayo nojja osobola okujja wano mu Buganda okolerewo ssente siimako abantu ba wano manya nti waliwo ebigambo bye batayogera
mu bantu nga bali wano mu Buganda. CBS waliwo minisano wali bamuyita Honorable nze kadi nsobola odyogera okitegeera Honorable Kamanawe omugaba Goyota Diva Manafwa okitegeera naye ku CBS tebasobola kwogera linnya eyo Kamanawe esonge ko wano kitegeeza kirala nera abakeri eddeeni baba mutanga ke wesonge nga ya Kamana tebalyogera balisalako namuyita ke okitegeera kikulaga obukugu n'entegeera okitegeera tulanga mu studio nga pereza omupiira waliwo omusambi w'omupiira gwe bayita Embo we Switzerland shot number 7 nefe tuwaze nga muyita Embo kati bali abo ku Embo the man Brill bamuyita Brill Embolo okitegeera liye linnya lye erikitegeeza kirala naye wane waffe kiba kitegeeza kirala omwana yankubirako erumu essimu mu studio yamubuuza akeri erinnya lyotamalaayo liri litya gwe mweza buweereza mujozi gwe mabega nogamba mujozi gwe genoonoonya ku Jazz 7 Switzerland Brill Embolo ate nga mufirika muddugavu okitegeera naye kati wano tosobola kukyogera mu bantu okitegeera kati gravity that stupidity should stop that obwo busirusiru nebaika gravity temumutegedde anti tetwamutegedde kale kirungi tetwamutegedde batekeko ekifaananyi kya mama gravity abaana bakoze ka video ka challenge ko luyimba nga batadde ku kifaananyi nga bonna bali mu kuyomba aba gravity mujje mama waffe mu bino ebintu nembuuza singa babadde bamutadde ku luyimba kwa trending era nga luyimba lulungi bandiyombye bandikyogedde muteekeko ekifaananyi kya mama wa gravity ne mukyala we batrendingire ku luyimba ze challenge ze muba mukola gravity ajja kuddamu amagezi yes bakole ekyo mwabaana mwenna abali aba TikTok bana yabadde akawunti yani nakalayo no kashiyalinga nenkashiyalingirako mukwano gwange kakano kankulaga akawunti kakano wano ate biri mpigi simu zaffe tuba nazo kakano nakasindikidde ono omunkusere wange yes nakasindikidde ono kakano wano ndabe kakano kali kwa akawunti gye kaliko gundi yampedde kompozi nga kakulage gotta kawo nkulage abana bakutte ekifaananyi kya maama we ne bateeka mu luyimba challenge bakola kati oluyimba lutambule n'ekifaananyi kya monga kikiriko wagambye oluyimba kale lulungi ffe basiru tukkiriza tuli basiru naye katulupushinge we lutyo nga kuliko ekifaananyi kya maama wo ne mukyala wo mulunye ebifaananyi bya mukyala we temwamuyisizaamu bubi ate si bubi oluyimba lulungi munnaye ate kati lwaki tuba tujjonkera oluyimba olubi tuleme naddu promotinga nyini luyimba atugambye tupromotinga oluyimba kwati nze sigenda kukwata luyimba olundu kyeyalinga na famire yange mba musiru okitegeera yagamba oluyimba lulungi yes tetuganye mwami gravity kakati ffe katubeerere tugenderaawo mpola n'ebintu ebyo si birungi ajja kutegeera bano abantu balina okulekerawo okwesiruwaza okutandika okwona society yaffe omuntu alina nga abayimbi nga bayimba okitegeera abakadongo kamu naye nga ennyimba zaabwe bazisabika naye nga akulaga awemula kati nga ddole w'omwana naye okimanyi ddole y'omwana nkyaginoonyerezaayo nangivunula amakulu gayo yayimba bintu emu bino byakwegatta naye nga omuntu omugezi yekayeko yakuze mu myaka yabitegeera yasobola okitegeera okitegeera kati togenda kuva eri ggwe otusiruwalyanku busiruwaze buli kaseera ebintu by'okuyimba ebimba ebyekisiru byandibadde birina we birina okukoma vidiyo bagiggyeyo naye ndabika nagisevinze kandabe nategedde nti bajja giggyayo kankebere nagisevinze ebintu nga bineeno ebitongole ebimu UCC n'ebirala baba basaana okubeera nga bavayo nga bwe bavayo ne bagamba baagala baregulating abakolera ku mitimbagano ba YouTubers ba TikTokers ne n'abayimbi bano nabo basaana okukwatibwako ekibuuzo kiri nti UPRS ekola mulimu ki Federation ya Kenze ekola mulimu ki yo umma ekola mulimu ki soma ennyimba z'omusajja olinga
etta okitegeera luno lulu endala kino okitegeera kati UCC tukusaba oveeyo mu bwangu simanya ani akuli UCC akaseera kano omwami nze ntwala musango mu kkooti okitegeera ntwala musango mu kkooti kuwabira Gravity kuwemula okitegeera jangu wemula abantu abateekeddwa okuwemula abasajja bayimbanga ennyimba ez'obuseegu wano mbadde gamba naye nga toyinza dutegeera nga n'omwana abeerawo n'aluyimba n'anyumirwa kati nga ddole w'omwana nga n'abaana abato baluyimba mami ddole wange okitegeera nga kiryokke n'omuzadde mugenda ne mu kivulu ne mulaba ne munyumirwa ne famire n'omwana n'anyumirwa naye nga wali bali mu kuwemula naye ng'omukulu yekka atuuse okutegeera yekka yabitegeera ogamba otya kanso ndi bulungi oliko free eddakiika ng'emu kakati mbadde twakwa eddoboozi olirimuko wansi wano eno Gravity alina ennyimba zafulumiza weekend nga mwe muli oluyimba eziwemula ezitasobola kwogerekeka bw'oba muntu sekinoomu so oli kumpewo live nganze a concerned citizen Gravity omutujju aba asaana waabira musango ki anti kisinziira kubanga tubeera nga tuli mu free democratic society waliwo ebigambo ebimu oba speech ezimu nga zibeera tolerated oba ontegeera kyenjogera nti waliwo ebigambo tujja okuwulira nti oba oli avumye nti oba oli awemudde oba akoza eki naye nga tetugenda biholdinga nti omuntu ogenda mutwala mu kooti omuguleko omusango olw'ensonga tuli in a free and democratic society ebigambo ebyo tujja beera nga tubitoleratinga era nga mwemukuba n'ebintu nga amawulire amakyamu omusobola mukuba nti akoze amawulire amakyamu kati n'ekigambo kyonna kati takibanga tekiprejudizinga muntu mulala ng'oli akikoze naye ate nga tekinayo kigenda kubanga kiyingira mu ddembe lya muntu mulala oba ki ebimu abantu tuyinza obakoshoninga ne tubagambako kuba ne baba wali training orders naye ate tewali teeka lyogenda kwata ogambe nti no osibye wano na wano na wali kakati bwe tuba tutunuulira mu society ebigambo ebimu biba bispreadinga immorality nti bitya nti waliwo kati tugeze ennyimba ezo olaba ennyimba ezo ne videos ezimu ze bakola zibeera n'ebifaananyi ebyesittaza nga bw'olaba nti UCC ziregulatinga ne bagamba nti ate tukkiriza pons ate tukkiriza bintu biringa bwe biti naye ne sound yennyini ya spreadinga yo Gravity abatalina musango kyekimutuwe muzisa nze nga we nkunnyonnyodde nti mu mateeka afattogolo mu mateeka nga gye tuyita principle of legality mu principle of legality omuntu yenna tasobola kuvunaanwa musango kati takuba omusango ogwo nga tekuwandiikiddwa nga tekuteekeddwawo okugeza penal code y'eggwanga Uganda esayitinga emisango gyonna offenses ekiriwo kati waliwo ezimu embeera ng'abantu bagenda kuzikola ng'ogenda mukashoninga oba omuyite y'ensonga lwaki owulira bateekawo obukiiko waliwo akakiiko kano akaali kakulirwa Father Lukodo oba wakawulirako nti bajja yita omuntu oyo bamugambe kino na kino tokikola tekiri bwe kiri naye nga tewaliiwo offense eri cited mu mateeka mu legislation yonna kakati kwogera kigambo gwekirina bwe kiti kweyo keesi yennyini Father Lukodo era kwe kwava gundi eyo kwe basibira producer did n'omukyala ani Panado w'abasajja ya ne babasiba kyava ku luyimba ne video gye baali bakoze yali ejjuddemu ebifaananyi ebyobuseegu n'ebyesitaza kati ate era ekyo etteeka weeriri ebya pornography ekifuga tuyinza okugamba pornography takkirizibwa kati ate erya Gravity ebiri mu pornography ng'abeera ayimbye ebigambo bya Gravity bisobola twala okusinga muntu yenna naye ate pornography bamutwala nti ekyo ekifaananyi ekiyinza okubeera portrayal
byo bati nekikukyusa gwe mu mbeera ali mu kulaba naye ebigambo bya gravity tujja bitwalira mu bigambo maybe ebitali bitendeke bulungi obeera ebibi oli abipasivinga mu ngeri ndala nga bibi naye ate tebisobola kyusa mu mutwalo nga fiiringize oba leetera ekyagendawo kikulimba akwate abakazi kati eno bafaaza lukondo we baasibirawo bemwogeddeko eyo yali pornography kati ate wano tuyinza okugamba justice yagenese public policy ate ebintu ebyagenese public policy abantu bagenda bakushonera kubanga unfair democratic society byeyumu bye tulina okutololetinga nga bwe nakunyonyodde ne ku mawulire amabi manya amafu yesi mabi oli ayinza okukola eggulire effu ne lireetera n'omuntu obuzibu naye mu mateeka byebyo ebintu ensi eclaiming oba epapotinga nti we democratic byebintu byerina okubeera ng'ekola ki ng'etololetinga. Okay, kale tweyanza kanso era ndowooza mba mukubadde mugobera bulungi omukulu Ssemakadde akulira Law Society n'ebigambo engeri gy'abadde atisindikamu n'enjogera gy'ayogeramu tewali asobola musiba naye ng'abadde akozesa olulimi lwe tuyinza okugamba nti teruli fomo naye ate nga luli protected mu constitution yaffe wabula nga ffe ba concerned citizen oba nga gwe araisinze ensonga ng'eyo yes oba mutuufu kubanga kyakola si kituufu naye tewaliiwo tteeka nti liirino mu penal code amenya akawaayiro kati twadvocatinga etteeka likyuke libeerewo twadvocatingira etteeka lijje erikugira abantu nga bagravity amateeka ngaaga ate temulina gayita ensonga we gajja galinza okutwaliramu abantu bangi nnyo kyojja kwesanga naawe yogedde bwogera ekigambo olw'okuba kigwa mu kko wange eryo obadde mu busungu bakutwale bakuteze naye nga wadde oba kurazike ng'akukuwa oluyimba notakkitaniriza balala nga bwe baleeta erya computer misuse act kati nga olaba erya computer oliza n'okuba okubya ekifaananyi nga mukizibu gyatufunya mwana naye ate asobola okuloopera kuba takuwadde lukusa mu kuba kifaananyi kati awo contradiction ezo kati okwewala kuba mulina ku adressinga ono omutonotono nti gravity yekaya atikoze agenda leetera abalala yes basobola okuyita batuba n'okusaako baani weebityo naye nga sikumusiba kyakoze omusango gugunakomona ekitegeeza okuddayo kulina okuddirayo ddala kuva ku federations ezibatwala n'ebitongole nga bw'olaba zi UPRS ne UCC yennyini ne baregulatinga ku biki bye mulina broadcasting okufulu awo wewabirira ddala byonna kati olwaba kikubanga oluyimba olwo olabyeko ne mainstream kati awo ate ebizo byeibro zirina kukangaliza erikuba bituyinza munenya kubabuuza mwaleetula ebizo bita oluyimba buno ebitaluteekusewo kozi ebiyita ku mpewo biri regulated bwe mulimu kweyo body era nga balina abakozi nga bo baliwo gamba eno program etuyikinga kiwetuyo nebagamba okay kale kanso tweyanziza ssebo mpozi ng'olina akagambo kogamba aba Beyond the Newsroom okujjako beebaza okuweereza abantu amiina mukozi omulimu mungi nnyo amawulire okugaweereza nga temulina kyekubiira omukama abankuulire era abampangaalize amiina kale omunkuseere ebigambo ebyo bibadde biwanvu naye I think ne gavumenti yaffe erina obuzibu gavumenti erina obuzibu bunene kati minisita waliwo n'omukyala yali bamuyitanga Peace Mutuuzo ne yali ayagamba simanya abawala tebaddamu kukola kikugenda mu nsiko ono wemambuka kati ye olaba ye ensi nga teriimu bantu basobola kuregulatinga bikolwa bikyamu ebyefaananyiriza ebya gravity tugenda bba ne society erimu abantu abasirusiru
abantu abasirusiru nga mwana omuto akuwemula ogugamba ogunene okigida nina ka video ke nalaba ngo omwana omuto anyumya ebibuuzi sambu yebaka ne nnyina oba wakalabako biva mu bano ba gravity agamba mama simanya omwana yawemula mama fina juice we bali gravity basiga ensiga ezo agagamba agabiyago so bekikwatako basaana batunulira ensonga eno bekikwatako okugenda mu kooti tonakivaako sinnakivaako gravity zengenda mutwala mu kooti kinaganira buganizeeyo naye nga mututte mu kooti bamuweereza empapula kati nga bagambye nti bwe yeetaaga cautioninga enajja kuba a bit of caution nga tumututte mu kooti ngenda musiraminga empapula eza kooti mwe tugende tuzozombe ampoza nsinge businzi naye nga ntaddewo embeera nti bannaaye tukume society yaffe ebyo ebigambo tubimanyi okera tubimanyi we know those words Buganda besaana eveeyo kuba kutatana kitiibwa kya Buganda kati Buganda yo waliwo ensonga zetusobola kuyingiramu kati ngeezo concerned Muganda yasaana okuvaayo yes concerned Muganda concerned citizen okitegeera vaayo olwanirire ekitiibwa ky'abantu abasigadde okitegeera ezo nnyimba tezisaana kubeera mu bantu kale ebyeyimba yesu osobola oziyimba biyimbire eyo ng'ogenze eyo mu best hotel eyo nga tumaliriza wasampulingiraawo freestyle twabadde mu lunaku lwa siriimu ne bagamba bana ebikolwa ng'ebyo lwaki tetubireka anti kati ekyo tulwanyisa siriimu omusajja agezaako okukuba nnyimba zipromotinga abantu kudda mu byakisiru okitegeera gavumenti weeba tevuddeyo ku bantu wee batyo fe abantu tugenda kuvaayo tubeekolereko ntegerekese ffe ng'abantu tujja kuvayo tubeekolereko gulabire bamusange bamukwate bamukube emiggo kuwemula nsi okitegeera bano bannamateeka balina ebintu bye batugamba nga tekijja nnyo okutukuyamba society mbu tewaliwo mateeka mumuyite buyise mumugambeko mwekulwa mwe mugenda kumwekolerako tujja kumwekolerako tujja musanga ku kivulu tumukube emiggo ku kivulu obusungu nga bungi tulina abaana gulabita alina omukazi n'abaana okitegeera oyo omusajja omusirusiru asobola okuba n'omukazi n'abaana nga yalina gye yamuwasa yanyakula banyakule tekisobola kuwasa mukazi ne bakiwa omukazi kyanyakula munyakule bano abawala bajja mu ndongo toyinza kubanga olina gye wagenda n'ofukamira ne bakuliisa emmwanyi mu nnyumba y'omusajja nga tufuse baluga tukukwasiza muwala waffe ng'owemula ebyo ebintu byanyakulawo n'atuula n'aterako nazaala oluyimba lw'omukomuko yakoze omukwano alonkinze nyongo gw'eggulu bannaayi omukaalo nkinze nga nyazaalawo bawulira ebyo ebiyimba nazaala ku mukono jangu tugende babubbi bawala bano bajja mu ndongo bazze ne banywa bbiya ne batamiira nakisika kutuna kiganda jangu tugende nkuwase Beyond the newsroom, where untold story is revealed.